Yes, nacho kuliza mbako obwo mwa Soul TV kyagenda maaso. Akadde kano tuba tulaba empapula eziwandikiddwa wano ewaffe munda mawulire ag'enjawulo gabagalimu oboja gwe tuba tusobodde kubanga tukutuusaako. Naye bannaffe ba MTN basooka okujjukiza ne bagamba nti enteekateeka eya Thank You Points z'ofuna singa oba osaliddwako ng'ojjayo ensimbi kampeyini ekyagenda maaso. Ofuna points 15 bw'osalibwako 1000 lwojja singi 1000 ofuna points 15. Osobola ozikozesa okuba essimu, osobola okufuna eddakiika ez'obwerere, osobola okufuna SMS ez'obwerere, kale genda maaso kubanga weeyambisa enteekateeka eya MTN Mobile Money. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu ate ekyongo ekitongole ekya MTN eky'ebyempuliziganya akirungamizibwa ekitongole era eky'ebyempuliziganya ekya Uganda Communications Commission. Bakujjukiza nti abafere bayinza okubeerayo ne bakubira amasimu ag'enjawulo wangudde oli mu kampeyini bweti. Enamba yokwekubira okuva mu MTN eri 0312120000. Beba MTN abagamba nti ever you go. Daily Monitor omutwe omukulu gugowera ku bantu babiri oba emirambo ebiri egyazuuliddwa mu septic tank wali mu bitundu eby'Ekabowa. Abagamba bati basooka okugyayo ogumu ogwali gutandise oboolyawo okwonooneka ate n'okuvunda ate n'olunaku olw'ejjo ne bajja omulambo omulala. So gy'emirambo ebiri ejjajiddwa mu septic. Poliisi ekyanoonyereza abantu bano baatuuka batya okuttibwa ne basuulibwa mu binnya ebyo ebyakazambi. Gwe mutwe omukulu wano bakubyewo n'ekifaananyi eky'amaka amayooyooto bulungi aganyirira mu Simbwa Zone Kabowa eyo gye basanze ate abantu bano nga battiddwa n'abalala bakyanoonyezebwa. Kibi nnyo. Daily Monitor ku mukolo gw'okusatu aleese emboozi kati eya Namwandu oweyali gavana wa banka yaffe enkulu eya Uganda Mutebiri. Bw'ati avuddeyo n'agamba nti ebigambo ebyali byogerwa yabiwulirako nti oba oliawo tebalina maka tebalina we babeera. Naye avuddeyo n'agamba nti mikwano obwo obubaka obubadde butambuzibwa si butuufu yadde n'akamu. Biri mu lupapula lwa Monitor afulumye enkya y'olunaku luno olwaleero. Weewaawo tugendagendako ekyotera naddala abasawo abakola eddimu n'abo abayambako mu kulaba nga COVID-19 alinyibwa ku nfeete bagamba nti n'okutuuka kana akadde oba n'okutuusa ku kana akadde tebannaba kufuna ku nsimbi zaabwe ze bakolera mu kafuba okulaba nate nga bajjanjaba COVID-19. Bano bagamba nti bali bakolera naddala abasawo bali bakolera emitwalo 2 olwo bano abali bayambako abasawo b'oku kyalo bayite ba village health team bali balina kufuna nusu 15 wabula tukidde olunaku olwaleero akasimbi bali mu kabatwawa. Poliisi enoonyereza wano waliwo Semaka omu yafuna obutakkaanya n'omukyala naye amutaddeko obukwakkulizo 23 okumuzza nga mwobo nno mulimu kano agambye nti omusajja ateekeddwa okubeera nga mutuufu mu mbeera yonna mutuufu. N'agamba nti singa wabaawo n'oluyombo olubaddewo ne wajja abagenyi oteekeddwa okusimayiringa okulaga nti wali mbeera yonna ebaddewo. Naye ebyo bulijjo tubikola nga awatali kuduumirwa. Tubikola bulijjo awatali kuduumirwa. Waliyo abaami bakijjanya abakyala. Naye ng'olulaba omugenyi n'oyaniriza n'omuwa akakyayi n'avaawo ng'agamba amaka ga gundi geegombesa naye nga we bibadde. So ekyo ne bw'atandi kitaddemu bulijjo abakyala bakikola. Ekidde eri ababuulirira obutali kuwemula wabula okubuulirira abaana nga bagenda mu bufumbo bakojja ne akakuliza akalala kano kazibu. Agambye nti omukyala talina kuddamu kumugaana mu mbeera yonna okuggyako nga mulwadde muyi oba si kyo ng'ali mu kusaba okw'amaanyi. Ebyo byokka. N'obukwakulizo bonabo. Ne wala omugaye bw'aba agenda mu kisenge tateekeddwa kwambala jiini. Omusajja omukyala mu buli kimu kyagenda okukola alina okusaba bbaawe olukusa. Si kulowooza nti akululi eri yanzikiriza okukikola kati ate kankikole mu buli kamu. Buli wogenda saba omwami wo. Saba omwami. Amugambye omwami ateekeddwa okuba nga ye mutuufu wadde alina omulimu wadde talina kasente. Nakiki ekikwambaza jiini? Alina okuba nga mutuufu. Waliwo ebintu byolaba nabyo n'omusajja abadde ku kizibu oyo. Kakati ate obukwakulizo bw'ataddewo waneeno ate ku nnyambala endala wadde jiini agiweze. Naye ng'agamba nti n'obugoye buno bwe tusulamu obwa night dress nabwo tabwetaaga. Anti bw'amugambye taagala kugenda mu gundi gayambadde kati omuliro ogukwata enju jaketi. Kati ogukwata enju duko ababbi bwe bajja olaba bwe babba buli kimu. Omukyala akyabwetegereza oba naabusobola. Abasajja baseetinga obukwakulizo naye gwe kimanyi amaka gatambulira ku time table kati kyekyo ate babiwakanya. Bambi ayinza okuba nga ye muggalanda w'abaami.
tubaye abagalanda saidiye kale ebyo sijja kubyogera nnyo birimu ensonga ez'enjawulo naye wano batulaze ensonga ez'enjawulo bagambye nti gavumenti yiino yatandise okubaganya oba okubbinkana kwa skilling ensonga eza emirimu egy'omutwe oba obw'enjawulo munaffe minisita yabaddewo olunaku olwajjo abanaawangula awo bajja genda okikira eggwanga erya Uganda mu mpaka eza Africa Namibia ate banaawangula ebyo beyongereyo mu ggwanga erya China okukiikira eggwanga erya Uganda mu bukugu obw'enjawulo ne mu mirimu egyo egy'omutwe. Obukiiko palamenti ekyagenda maaso n'okunoonyereza ku nsimbi eza maama nabbanja be basanzeeyo bitiisa abagamba nti obulagajjavu bungi nnyo obwakolebwa n'obukuluppya obwakolebwa mu kugaba ensimbi zineeno eza maama nabbanja. Alipoota ekyagenda maaso n'okuba ng'ate ewandiikibwa. Amataba gafuuse amataba mu disitulikiti ya Obong era ng'abantu abali mu 15 balambirira gavumenti erimu kubaga nteekateeka ez'okulaba nate nga basengulwa okuteekebwa mu kifo ekirala. Bw'otunula ekibayita amataba era gwe amanyi ekibayita amataba ojja kuba nate nga osoma Del Monte olaba akaana kali mu mazzi ndaba n'omukyala ali mu kwoza ate oli ali mu kidiba alaba ennyumba eryeri ojja kubisanga nate mu Del Monte waleero. Abakugu batuwadde wano singa obeera olina mild to moderate symptoms oba eza COVID-19 oba Omicron bagambye kyoteekeddwa okubeera ng'okola. Kankweko wano gwe munnayuganda ali eyo bagambye nywa nnyo amazzi agabuguma chai ng'otaddeko omubisi gw'enjuki oba galiki lya nnyo ebibala oba n'okunywa fresh juice oyo ow'emicungwa oba emiyembe bagambye lya emmere nga lumonde lya akawunga lya ebijanjaalo ebyennyanja oba n'empuuta oba n'enkoko ekola bulungi nnyo gwe okwetangira ekirwadde ekya COVID-19 ng'oli mild so oli ow'amaanyi olina obutonotono olinamu olukonvuba lutonotono olufubafuba mulimuko byakulya byabamufuna mpola mwebiri wano bagambye nywa waakiri giraasi z'amazzi 10 olunaku awo nawo singa owulira nga omuliro gugizeegizeemu nywa giraasi z'amazzi 10 bagambye wano oyinza okufunako wear face mask and adhere to all soaps noze kino kyekisinga obukulu mask giteekeko n'okugoberera ate ebiragiro ebirala byonna ebitandigira okukwatibwa ekirwadde ekya covid obeera mu weeyawule singa kisoboka genda obeere mu kalumuko era ekifaananyi kiriko wano omwana wuuno anywa ndowooza kimpole kino yogama ate tewoza mangu akitegeeza ekuuma ebbugumu onywanga omukogo kidde eri abasaasanya amazzi amayonjo mu bitundu ebyebyalo n'ebitundu ebitali byemu ndowooza mulabye COVID-19 naddala Omicron okumulinnya ku nfeete naddala mu ntandikwa esookerwa kunywa mazzi ate amazzi amayonjo nako kintu kikulu waliwo disitulikiti ezirina yadde mazzi ekyo mukyetegereze. Enteekateeka za gavumenti eza skilling okwongera okwogiwaza abaana okola emirimu gy'omu mutwe oba egy'omu mikono kyonna ky'ogiyita twogera ku gino egya saaluuni kukola ngatto ebyo bwe bityo bagamba nti gigendereddwamu ate kulwanyisa bbula ly'emirimu mu ggwanga lyattu Uganda. Ababodaboda baabano bagenze mu paalamenti y'eggwanga batutte okwemulugunya kwabwe lwa nsonga ya kafyu batutte petitioni yaabwe ne bagikwasa omukyala deputy speaker Anita Mong baagala parliament engire mu nsonga zino lwaki kafyu akyalemeddewo ng'ate nayita economy yonna yaggulawo ensonga nkulu. Wano bagambye wano bakulaze abatuuze 65 mu Rukungiri envunza ze balidde okukamala ebigere bigegedde envunza zikyaliyo mu Rukungiri Shema envunza zifuuse nakumabiwulirako mu bitundu by'omu Eastern eyo nga byali byadda wadde mu Eastern yes naye guno omulembe abantu bakyalumwe kazi n'ogamba omutumbu nina envunza naye ng'ate kisoboka kikino bantu abatuuze 65 envunza zibafuukidde envunza ne gavumenti mugisaasire temugavumenti ejjambuyinza oyogera bwogezi naye singa otunulira ebitundu bye zirumye eby'omubiri wano sooka obisomeko obirabe mbisomera abatuuze zirumye obukongovule zirumye obukoowekoowe ebibatu kakati wenvunza werumira akakooweekoowe eba tegenda kuyingira mu munye ya liiso oba giri genetically modified eki envuuzo ezo kubanga ze nzijjukira bazitunyumiza nti zikwata bigere eri wansi ezino ezijja ku bukoowekoowe kitegeeza nti we zituukira ku bukoowekoowe eri gye ziba ziyise tezitalizaayo
nza no baziri mu Kampala mukadde kale kabamuza yitamale wano manye ekidduka kyo gwewe 9 ekidduka obaka buno bukwatako bulungi entambula y'ebidduka tujja gifuna nayo mpolampola naye katono nnyo nze yitamale kasoka tuwe ensonga eno tusoke tujjewo tudde ate n'ensonga oba oli awo ez'enjawulo. Okoze ekikulu nnyo okubanga weekumidde ku lutimbe gaggadde olubunye ensi yonna gwe bwe nkugamba ensi yonna the whole universe kubanga tuli ku mikutu tuli ku digital tuli ku satellite Salt TV yawamba wonna. Country View Driving School Director gw'oli naye ngeze nenkugamba nti wiiki eno tukugamba ebintu ebinakuyamba okukendeza kunywa amafuta noba nga butereevu nnyo ne bwe ganaaba gayiise ne gakomawo ne bwe tunaaba tutandisa okusima agaffe wano era osobolera ddala butereevu nnyo okukendeza ennywa yaagwo mu mbeera yonna gy'oba otuuseemu n'osigala ng'otambula bulungi nga tonyigiddwa ate era nga butereevu nnyo economic mu driving ogikoze. Twayogedde ku sisitimu z'amafuta olw'eggulo ne tugamba sisitimu eyo eya kabuleta ne tukugamba sisitimu eya EFI ne tugamba sisitimu eya VVTI. Ezo zonna sisitimu weeziri era zikola. Yes, zikola naye weewale nnyo okubanga butereevu nnyo odduka emisinde. Sisitimu ebbiri ezirabika nga zinywa nnyo ng'odduse nnyo ye kabuleta ne EFI. Gy'okoma okudduka emisinde emingi ennyo nagyo gye zikoma okunywa amafuta. So nga ate eya VVTI yo eyawukana katono mu ngeri eyo nti gy'okoma okudduka ennyo eva ku sisitimu eri nedda ku sisitimu y'amasannyalaze ate butereevu nnyo n'oba ng'okendeza kunywa y'amafuta naye ate era kigenderere nti oyagala oluusi okukendeza amafuta naye ate n'okendeza obulamu bwo. Awo butereevu nnyo obudduka emisinde risks ezibaawo ziba nnene nnyo nga senga wabaawo ekintu kyonna ekigudde ku mmotoka ekisala mu maaso go oba embeera y'obudde ekiwuka. N'olw'ensonga eyo tukugamba nti mu sisitimu ezo zonna nga tugamba nti ozikozesa okudduka ennyo waliwo obuzibu obuliwo. So gy'okoma okudduka ennyo ekidduka kyo gy'okoma okunywa amafuta amangi. So weewale emisinde mingi mu bifo wooteetaagira. Kiba kikulu nnyo senga opima olugendo lwo n'opima obudde bwo n'opima oba ngeri ki oba ddi lwewakwetaaga mu kifo nasaa meka z'olina okutuukayo n'osimbula mu kifo nga bukyali n'osobola okuba ng'olekawo obudde obw'okuvuga mpola osobole okutuuka gy'olaga nga tovuze emisinde mingi egiyinza okuviirako okunywa amafuta amangi. Yes, watu mzee Itamale, Director Country View Driving School, wabadde atuwa ensonga ez'amafuta, amafuta ensonga ekyalemeddewo yatusene mu parliament y'eggwanga nga bagamba waliwo ba dealers baga holdinga baga kwese mweganire baga kwese okulabika nti baagala ofuna emiwendo emingi oba okufunamu amagoba amangi mu gebaali mu nteekateeka gye basubulirako naye byonna osobola okugenda wali nakulabye wali osobola okugenda ekitebi osobola okugenda emubende oba osobola okugenda wali kasangati nabeera nga akuyigiriza enteekateeka eyo yonna bimu biri tekiniko nnyo byetaaga kubanga olina kidduka kyennyini onooka fulu abinamu experience myaka 30 n'omusobyo tegibeera myaka mitono nnyo ng'ayigiriza ebidduka ebyo kiraasi zonna ebinene ebitono naawe wa bodaboda osobola okugenda ne bakuwa obukugu obw'enjawulo ate Mary akyogera with experience gwe wafunyemu enteekateeka oyinza okuba bikulemeredde okutuuka gyali osobola okukuba enamba y'essimu 070286910 oyinza okugamba babadde bagimbuuza nnyo mutugamba Tamale mukulu Tamale ow'enkima enamba y'essimu gy'omukubirako eri 070286910 awo osobola okumufuna oyinza okugamba nankulabibwa wonna bw'oba otuusa awo n'obutaabutana okuba akasimu ne bakulagirira n'ogenda oyiga obukodyo obwo defensive driving biwandiiko bikkiriza abantu abavuga emmotoka wano n'ebweru w'eggwanga byonna ajja bba akuyambako bulungi ndowooza naye enteekateeka ye y'amafuta gakyalemeddeyo waggulu amafuta tegagenda kukakati kusinzira ku kigenda mu maaso era ndowooza bw'oba nga bwe tuze tukyogera wezi weetegereza nti kasita gagenda ku top okudda kibeera kizibu ebiseera ebisinga ekintu ekiba kiri nnyo wano mu ggwanga kibeera kizibu nnyo okukkakana oba okukkirira ndowooza tulina kukozesa nkola ya mukulu Tamale gy'agambye kukendeeza ku kigere gwe akozesa emmotoka kireme kuzitowa
watali ekyo gamafuta gokana akadde gwalina okwebereramu obadde obala emoroko genda emasaka nti onywa mitwalo 10 kati olina kumanya nti mitwalo 13 oba 14 gyegigenda ogera mu morokayo kuba nate nga oba oli awo otambula bulungi n'obutabutaabutana naddala nga oli mu ntambula zo. Alina kyayogedde ku nsonga y'amafuta n'ekirowoozo kyange ndowooza mukulu Tamale ajja kukituwaako nti waliwo abantu abanywa petrol agenda ku pampu n'anywa petrol mu kifo n'anywa diesel mu kifo kya petrol kikosa kyawe emmotoka ng'eye emmotoka bajjamu yonna bajjamu zi injector pump bajjamu biki ebyo ndowooza kubanga waliwo nayambuzza ekibuuzo kinigamba nti owaayi nze nasoma mawulire waliyo ate omukugoba oli ajja okukikulambikira mu mbeera ennungi. Wano mu biseera bya gavisebe za gavumenti zanywanga petrol nga zigenda nezinywa diesel nga zikomawo. Nteeka waliwo ezimoroka ezigatta bali bagiranga ssente balina kye baagala bazinywanga ba Captain Mike Mukula mu kunoonyereza okwaliwawo mu nsonga za gavumenti era alipoota yavayo neeraga nti emmoroka ezimu bwe zanywanga ziti balaganga zinywedde petrol ingini zalinanga okuddanga ate azisiiti endala ziraga nti zanywedde diesel kati simanyi munnange emwe mutera ogula ku sukaali kilo ya sukaali egula ssente mmeka kati? Tulagula busawo bwatwonoona kubanga kakati akadde kano kitukoze bubi nti tumanyi cost ya kilo ya sukaali emu. Akadde kano atwogera ku mafuta okubanga galinye naye amafuta gano buli lwe galinnya gati ebyamaguzi oba ebintu bye twetaaga ebya bulijjo nabyo birinnya bbeeyi nti weekanga nti tugamba nti amafuta bbeeyi eri waggulu eyinza obutakka naye ng'ate kizibu nnyo n'ebintu binene ebya bulijjo bye twetaaga okuddamu nate okukka. So kitegeeza nti bannayuganda tulina okwenyweza tuddemu nate tukole buta. Akadde kano oli bw'abaga asazeewo okutunda kilo ya sukaali tugeze 10 oba 5 kiba kizibu nnyo ate okugizayo ku 3 naye kati nga sukaali omwagaza ki ofumbye lumonde ate ogulireko sukaali ebyo byadda ebyo byadda ebyajjajja ogamba nti leeta ebbinika y'amajaani simanyi anti kati bw'otunuulira sukaali ono gavumenti mu kusikiringa abavubuka bafunira emirimu ebayigiriza ku beekinga mpayo ekintu ky'obeekinga nga totaddeemu sukaali bw'oggyeko bineno bye bagamba nti oba oliawo kino kiri special kikoledde gundi alina obulwadde gundi kitegeeza nti sukaali kye kimu ku byetaago ebyetaagisa kati awo kitegeeza nti bbeeyi y'omugati erinnye eya keeke erinnye eya buli kimu ekyetaagisayo nayo neeba ekoze eki eba erinnye. So amafuta ganene okulinnya kwago tegalinnye nga gokka oba nga go amafuta naye ate ne bino byonna byonna biri tebikoze bitya kitambuza ekonomi eyo nti amafuta gegafugira byonna si sukaali yekka bangaye bwali wakati w'essatu n'ennya sukaali kilo gy'ogambye eri makkati awo murenje tusuubira ebintu okwekanama naddala guno omwaka okusinziira ku bajeti egenda okufuluma tebwetuna bajeti lwero yenge gye batunuuliddemu okukola ebintu titugenda kwewola ensimbi zonna ziteekeddwa okuba nga zigenda kuba munda mu ggwanga la Uganda. Twesigeeza nti buli omu kyakola buli omu kyalina olina okwenyweza either bw'oba weesobola yongeza ku kyokola oba okendeeze ku nfulumi yayo naddala ng'olabye ennyingi zaayo bw'oba weesobola gula bungi ky'osobola bw'obanga oli mufu abateesobola gula ekyo ekitini ky'osobola okuba ng'oba olekikumazaako n'okutambula obulungi kubanga otunulira kati ku bajeti nga bweri kusinza kuba naffe abali mu nteekateeka y'okubanga bagibaga sente zigenda kuva mu ffe URA by the way bwe yabadde yatulaze nti first half eyembali ya 2.22 bakoledde mu shortfall almost billion 9 balina target ya trillion 11 basobodde kufuna trillion 10 point something ekiraga nti oba olyawo target ya trillion 11 bafunye wakiri trillion nga 10 kati kitegeeza nti bwe baba nga bafunye ssente ezo wakati mu kusoomozebwa kwe tubadde tutambuliramu tugambe nti URA ya performance okusinziira ku mbeera bannayuganda mwe tubadde tutambulira bwe baba nga basobola okuperforminga kwayo kudde eri kufa abantu aba wansi mu kunyigirizibwa ate mu ekonomi boolyawo tiba kitegeeza nti natti eyina kunywera nnyo ku kintu oba olyawo kakati ate ngera babongedde ne target nga nzibu nnyo kuba bw'otunulira nti bwe tutunulira budget framework paper eya 2.23 embalira egenda okubanga etandika mu July kubanga eno half yatandika mu July paka mu December kati kitegeeza omwaka ogw'ebyensimbi twagutuuse makkati kati okuva mu January paka mu gw'omukaaga wali ne half ey'okubiri eggweko mu June half naye eggweko tuyingire wali eri naye ng'olengedde nti ndowooza kijja kutambula kubanga ekonomi kati yagguddewo
kibaddemu covid kibaddemu okuggala ensalo y'egatuna kibaddemu economy nga enyingi za ntono by the way kubanga era okusinga bwetuna domestic revenue eya collectingiddwa ebadde ng'era ntono ate mu mbeera eyizibwa ennyo ya covid-19 tabikoze bulungi naye obaoliawo kati tulina essuubi nti kati ebyenfuna kebyaguddewo naite economy ekola bulungi buli kimu kyaguddewo anti okugulawo byonna byonna bigenda kutambula bulungi okugulawo kyawukana n'omuntu agenda okutambulira mu kintu kino how ready that particular person is bwe tutunulira akadde kano ebintu nga bwe biyimiridde bannaffe abakwasisa amateeka bwe basanga abantu bana bizinensi nga bali mu kifo oba nga bali mu mbeera bwe gye bataaminga emenya amateeka mu kifo ky'okugamba omuntu nti jyawo ebintu byogende eyo emaali bagisizinga ne bagitwala oba okitegeera omuntu omugyeko kapito yenna mu prosesi y'okumukwata musuule kuli eri ne ssente z'abadde nazo kuweerwaneko kolotya mu mbeera eyo azigenze kati omuntu ono w'abadde akolera omugjeewo naye eri gy'omutwala tali sure oba agenda akola ki ku peakinga immediately meaning that ate ng'ogyeko ekyo tulina etteeka eririndiridde president okuteekako emikono eri eriwa naddala balandiroodi enkizo okujja okuwamba ebintu byaffe bano abantu be bakola be beefubako okulaba nti akasente kano ate kava eno ne kadda mu nsawo ya gavumenti so bannaffe aba URA ku target gye baweereddwa bandibadde batuuza ebitongole ebivunaanyizibwa ku byenfuna mu ggwanga okukwasisa amateeka actually babuliremu abantu bano butya bwe basobola okutetenkanya ne tubeera n'ebibuga ebiyonjo ate awatali kusaanyaawo maali yaki ey'abantu tusobole okuba nga tutambula bulungi kubanga kkiriza gaana nze omuntu wa wansi buli kibiri newe mbanguze kibiriti mpa omusolo kati bwe mba sirina sente ezigula ekibiriti nga sigenda kugula kumala mwezi mulamba kino ndowooza kyongerereko ddala nti buno bubizinesi betulabanga obutono bw'oliawo bwe buvujjirira bwe buvaamu ekinene kye twetaaga kyenga naffe bulamu bwa bulijjo nti omuntu yadde olina ekinene ky'osuubira naye olina ekikutambuzaako ky'oyinza ogamba nti mu kuyirirwa okwenjera okutubeera tukola okusobola okulaba nga tubeeza obulamu bwaffe ndowooza bannaffe abavunaanyizibwa ku nsonga z'okuteekerateekera eggwanga kyekiseera baveeyo bakimanye nti ababodaboda bagaddwa balina kyebateeka naddala ku nteekateeka n'ebyenfuna by'eggwanga nti singa tebakola n'amafuta aboda ge twetaaga okuba nga gavumenti tekagenda kuba nga gatambula actually nsaba katono nnyo ekyo kiteekebwa oti nti ow'edduuka atuula mu kizimbe n'atafuna bakasitoma kutunda mu lunaku lulamba naye alina omwana gwe yawa avuga boda kati ono owa boda zamuleetera zakuŋŋanye n'asasula rent at the end of the month ffe ne tusigala nga tweyagala bizinensi zitambula mu kibuga naye ng'omuntu ono kapito gwayongera mu bizinensi amujja eri mu nnimiro by'alima era aba asabirira sizoni eno bwetuuka ngenda kutunda bwebiti nyongeremu kapito muki mu bizimbe naye kati ffe bwe tulaba nga biggule continuously tulowooza nti all is well all is not well okujjako buno bu bizinensi bwa nansula abaana nga 7 mu bitundu ebyenjawulo basiika chipusi bookya nnyama bali basiika popcorn bakola batya kati obwo bwabukuŋŋaanya bwe busasitayinize gano amaduuka ne tulowooza nti bitambula bulungi anyhow twagala kugenda mulama gwaffe butereevu awo wennyini twagala kulaba ekonomi y'eggwanga oba oliawo n'ebigenda mu maaso mu ggwanga twalengedde jjo bannaffe ababaka ba paalamenti nga beekandagga olw'ebitatambula bulungi mu ggwanga okusinga ddala bo bagamba nti insecurity oba oliawo n'embeera ey'okutulugunya eddembe ly'obuntu nti abantu mu mbeera yonna yonna ekonomi bwe begguddewo bateekeddwa okuba nga bali free okukola emirimu gyabwe egy'enjawulo ndaga nti olw'okuba nga waliwo okutaataaganya abamu bakyasibiddwa mu makomera abamu baabuzibwawo abamu bakyabalondoola kiteekawo bunkenke oba oliawo kiyinza era okutaataaganya byetwogerako byonna singa wabaawo obutali butebenkevu mu ggwanga singa wabaawo embeera etali ya nuŋŋamu twabalengedde jjo nga beekandagga paalamenti ya wano si ye Kenya eyo gy'olaba yabadde olunaku lwajjo baavuddeyo ne bayimirira ku madaala ne bagamba bagenda kumala ennaku 14 nga tebagenda mu plenary oba lutuulo olwawamu beemulugunya ku bigenda maaso bitatambula bulungi baagala kufuna answers ku ebyo bagamba nti babyemulugunyako banyigirizibwa n'abantu bwe banyigirizibwa omuntu yeebuuza nti kigenda kukyukya ki ku ebyo ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 Septemba omwaka ogwa 2021 mpozi ekyakyusemu ku luno ntulera speaker Jacob Olanya gwe bafulumirako gundi guno yabadde mu myuka we omukyala Anita Among kigenda kutereeza kitya oba oliawo gwe bw'ogamba nti nfulumye ennaku 14 neekandaze mutereeze ebyasoba n'embeera etatambula bulungi mu ggwanga ekisookera ddala ababaka batuufu bwe tuba tukola tiimu bwe kubulako omuntu omu babiri oba basatu
weekanga nga emirimu tegitambula nga bwe giteekeddwa okutambula. Either omuntu ono ayinza okuba nga ayina ye kyayinamu obumanyirivu nga bw'akwatamu kitereera oba si kyo kya bulijjo n'obeerawo n'ogamba munnaffe taliiwo tumumiisinga. Kaakati oyo just aba taliiwo. Naye ate kaakati kubamu akafaananyi nga bannaffe bano ababaka ttiimu eyaabwe tewera. Lwakuba omuntu taliiwo baali bamulabyeko nga wanise ebigere nga bivunda. Omuntu taliiwo aluddeyo akwatiddwa naye nga buli we bamuleeta mu kkooti oludda oluwaabi lugamba fere tunaba kumaliriza kola ki kunoonyereza. Genda maaso. Eyo si high school. Babaka baffe. So kaakati bannaffe bano eno nti mu butuufu bwabwe ensonga zezo wammanga zeŋŋambye nti bo ng'abantu balaga butali bumativu olw'abantu baabwe abakola ki abataliiwo. Naye ate embeera oba engeri ekintu kino gye kyakwatiddwamu ate sikkiriziganya nakyo. Nti kaakati bw'otunuulira enneeyisa oba conduct ekyo ekyabambadde ekyo ne batandika okuleekaanira waggulu. Oba oli awo oyinza okugamba nti kyabaweebuddemuko ne kibamalamu ekitiibwa. It was enough for them to march out, bajje batuule ku madaala ng'akabonero akalaga nti tuli mu kunyolwa. Oba okifuna. Erinnya oba title ey'obwa honorable kitegeeza nti oli exceptional. Waliwo ebintu by'otalina kukola. Weewaawo abantu baneno bantu ba bulijjo. Naye ate tubasuubira okuba nga bamanyise mateeka n'okutusingako. Nkimanyi bulungi nnyo nti ababaka baffe abo bakimanyi nti okuleekaana okwo kwe baaleekaanye tekusobola kumuvinga muntu kujja babaka bano mu kkomera. So nga ate ekikolwa eky'okufuluma ne batuula oba oli awo mu ngeri eri eraga obugunjufu protectinga title y'obwa honorable yandibadde ereetera omuntu wa bulijjo nze nga munnayuganda okugamba nti bannanga abantu baffe bano. Naye ng'ate action y'okuleekaana nze teyankoze bulungi ng'omuntu wa bulijjo kubanga ekisookera ddala nkimanyi nti ssemateeka waffe paalamenti bw'ebanga yo eremereddwa okumutaputa oba ng'eremereddwa okumukuuma okumuwanirira kati nze omuntu wa bulijjo mba siina ki mba siina ddoboozi. Abantu baneno bandibadde bateekawo embeera oba oli awo ey'okwekolamu omulimu tugende tusinkane omukulembeze w'eggwanga mwami Abedi Bwanika akyogerako waneno ne baagala okumukalakata okumutwala naye ng'ate ebintu byonna byonna biggwawo nanteeseganya. Kati awo ne ku mulundi guli eri era baafuluma bayambala tishaati ne batambula bo ne bakola ki ne bagenda ebweru. Wayinza okuba oba oli awo nga waliwo ensonga endala ezitannaba kutegeerekeka mu nsonga eno nga tuggyeko ekyokuba nti President Yoweri Kaguta Museveni mukulembeze wa ggwanga era muna NRM naye emyaka gy'alimu jjajja emyaka gy'alimu muzadde. Sikiwa nti ababaka baneeno bandibadde basecuringa appointment okulaba omukulembeze oba oli awo ne babagaana okukola ki okumutuukirira. Naye okugamba nti nina obutakkaanya ne gundi kubanga bannaffe abo tukkirize tugaane obutakkaanya babwina ne gavumenti okuba ate nga gavumenti yani ye NRM okubanga ekwata abantu naddala abakulembeze ng'ebalanga bwemage. Kati omuntu oba togenda kwogera naye gw'olina naye obutakkaanya ng'ogenda kuleekaanira eno wabweru mba neewunya engeri gy'ogenda okuyambibwamu. Naawe okyewunya nti oyogera otya n'omuntu kubanga ensonga ezoogerwako za ssemateeka kubanga bagamba nti bano it's an allegation kubanga bagamba nti kuba ababaka bannaaba babiri bali they are alleged okubanga bateebereza okuba nti benyigira oba bavugidde ebikolwa eby'ebijambi eby'omwaka oguwedde. Pulezidenti talina buyinza busonyiwa muntu wano mu ggwanga ate kati olina omusonyiwa otya nga tasoose kubanga awulirizibwa kubanga oba watwala due process ndowooza kyebalina okubanga basaba ennyo bannaffe bano kwe kwanguyiriza enteekateeka ez'okuwuliriza kubanga luli baali bakaayana nga bagamba batwale mu kkooti ku mulundi ogwasooka bagenza okudda nga bali mu kkooti era ensonga zigenda maaso okubanga ziwulirwa era bajja ne bagamba nti mubatwale mu ddwaliro mbakkiriza okulaba bannamateeka baabwe mbakkiriza okulaba ab'eŋŋanda ebiri enshrined mu ssemateeka. Kakati ekintu ekiri mu ssemateeka okiteesaako otya ng'okimanyi nti ddala right ya musibe okubanga akkirizibwa okulaba omusawo right ya musibe okubanga alaba ab'eŋŋanda right ya musibe okubanga alaba munnamateeka we. Ndowooza era ensonga eyo ogumulundi gwakubiri ababaka nga balaga obutali bumativu nga tuggyeko ebyaliwo mu nsonga ez'okukwata ku ssemateeka w'eggwanga. Kakabonero akooleka obutali bumativu nga bwe tusoma communications ez'enjawulo non-verbal and verbal communication. Ekyo kiraga nti ne parliament emirimu egyegyo gigenda kusannyalala mu mbeera emu oba endala kubanga ettundutundu lya parliament bwe lifuluma ne ligenda wabweru kiba kitegeeza nti n'emirimu egigenda okuteesebwako
nga bwe twalabye nti omukyala Anita yabadde ayagala baveeyo n'obukiiko bw'enjawulo bere nga buleeta bukubaganya ebirowoozo ku mabago ag'enjawulo agatanaba kuvaayo kiba kitegeeza nti emirimu gigenda kuziŋŋama bw'otulina ku mabago nga ery'ebyobuvubi butale bw'otunira ery'obusika gonna gabadde galina kukolebwa ku bumu ku bakulembeze abali awo abakyagenda maaso n'okuba nate nga balaga obutali mativu naye tulina okutunuulira ensonga eno ku ndowooza yange nga nze omuntu nti kiki ekituusizaawo ababaka okuba nga batuuka ku eyo level nti tulina ensonga y'okuba nate nga ssemateeka oba enkola ya constitution tetambuddwa mu ngeri eteekeddwa okuba nga etambuzibwamu okusinziira ku babaka nga bagenda maaso n'okulambika ensonga zaabwe nti abantu abakwatibwa till now nga tugyeko naddala kubanga bw'obuulira amaloboozi gaabwe n'okugera kwabwe tebafokasinza nnyo ku babaka ba paalamenti ababiri bafokasinza nnyo ku bantu abakwatibwa naddala mu nteekateeka ezo by'okulonda nga bwe kwagenda maaso n'okutubona ku olwaleero nga abamu tebamanyiddwa wa gye bali abamu tebannaba kuleetebwa mu kooti babeere nga boolyawo babako n'ebigambo ebyenjawulo ebyoogera kati tutunuulidde ebintu bibiri ani yabakwata n'okusobona ku olwaleero ekibuzo kikyali awo baba nga bakwatibwa ani yabakwata yes baba nga bakwatibwa nga gye bali nga bagamba nti gye bali lwaki tebaleetebwa mu kooti bajje babaire nga banenemba n'emisango gyabwe ekyo kijja kuba nga kiyambawo n'okuteekawo enkizo nti oliyawe yakola kino ate ono n'addamu n'akikola oba oliawo kituwaffe abasigadde nti bali babakutte ate bonoddamu okukikola bajja kukola ng'oli bwe bamukola olwaleero ndo eggwanga lyonna lyetaaga okumanya nti abantu abakwatibwa mu nteekateeka z'akalwaka okubanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye 2021 n'olwaleero tebannaba nga bamu baleetebwa mu kooti enganda zivuddeyo okubuuza ndoza kyekimu ku ekyo ekitanudde ababaka ba paalamenti okuvayo nga boolekebwa butali bumativu bwabwe ku nsonga eyo ndowooza omukyala Anita yabadde agezezaako okubalambika n'okubagamba nti alipoota egenda kujja eyoleka Anthony Jenner aveeyo naye bagenda okulaba nti nabo baluddeyo kubanga ensonga eyo si gwe mulundi ogusookedde ddala bandibadde bavaayo kubanga alipoota ebadde erina kusomebwawo ku lunaku lwakubiri ku bikwatagana ku nsonga z'abantu ababuzibwawo naye bw'otunula olunaku olwaleero tebannaba kuba nga bavaayo butongole okujja okutegeeza eggwanga na biki ebigenda maaso awakyaliwo okwebuuza bwompita nze okujja okuteesa njagala okumanya nyigira ku grounds ki ze ngenda okuteesezaako era tugenda kuteeseza yes abantu tubagala babeere nga bafuluma naddala ku nsonga y'okulinyira eddembe ly'obuntu bwe kye bagamba nti kisusse bw'otunda ebintu ebirabikira amawulire bye tuze tusoma wano nga tuli mu Omusunsuzi nolaba omuntu nga bamukubye omuntu omugongo bagusaze ebigere tebikyatambula twebuuza ani abikola ebyo nga tene pulezidenti yavayo n'abivumirira waliyo abaagala okusuula gavumenti abali ku nsonga z'ebyokwerinda in fact kino nga tukigaziyiza nga tukigyeko ku nsonga y'okulaba nti bano ababaka bakwatibwa bwe kiba nga pulezidenti avumirira ebikolo ebikulembedde mu kutulugunya abantu era nga tabyagalira ddala in fact yayita nakiro kiramba okwogerako eyo ensonga ya security nga bwetambula kati twebuuza nti waliwo ebitongole ebikuumaddembe ebiri within the government abatagala gavumenti abakola ebyo ebikola ebyekko babanga gye bali bo bagenda bakolera ki kati eyo kawukuumi oyo bwe twagala okutunuulira nakyo tuyinza kireka bbali babanga nabo gye bali lwaki bavumaganya gavumenti nga batulugunya abantu babanga batulugunya abantu gye bali lwaki tebabajjaayo ne babaleeta ndowooza ogenda okulaba okutuula awo si lwakuba nti bandyagadde ng'ababaka naye ndowooza ge maloboozi g'abantu baabwe ababatuma ne bakiikirira be bateekeddwa okumanya kubanga n'abantu kino kitwale mu buntu nti olina omwana wo olina omwami wo olina mukyala wo yabula kumpi kati mwaka mulamba talabikako nga nawe omuntu ofunamu okutya ndowooza abe bakola era bakulembeze ndowooza nekino ekintu kyandivudde nababaka ba opposition bokkaboka n'aba NR kubanga mwe tunudde awo babaka ba opposition abasinga basemujjo nganda aba FDCDP ne NUP kintu antijjemu n'enkola ya partisan n'ababaka ba NRM abalala basigaddeyo nabo baveeyo babuuze nti abantu bali luddawa kubanga kino tekireka kibiina kya NRM kyekimu n'abakulembeze abali kazigundo esigala ewera akoramu nga bafulumye esigala ewera n'okusinza ku paalamenti yaffe nga bweyina okutambula opposition eteekeddwa okubeerawo kubanga tutambulira bibiina ebingi kakati era okikulaga nti era singa wabawo ekirina okuba nga kiyita era kiba kyayise baafulumye nga ennaku z'omwezi meka bafulumye jjo zabadde 3 zabadde 3 tegeeza omwezi ogwa Maachi oba omusaala ogwa January gwali kumaze okutonya ku account bafuluma which is okay they are entitled to their benefits nga wakapala naye mucho botunira nti omuntu bwalengera ekyaliwo mu September mwafuluma nemukosa tactic yemu waisewe emyezi ng'esatu nemukosa tactic yemu mufulumye mugenda kujjanga buli lunaku mubeerawo just idle we mutyo mubeerawo mwetolole mu compound kodrango ya parliament mundowooza mukwate mufulume muddeyo
kitegeeza ki oboolyawo ekyo kano akabonero kalaga nti waliwo dialogue eyinza okubanga eteekebwawo okusinga oboolyawo embeera eno ekino tuleme kukitunulira eddoboozi ery'okuwuliriza lyaggwawo kino tuleme kukitunulira ku level ya Uganda wano tukube ekifaananyi ekigazi mu nsi yonna Parliament abakuvuganya babanga bw'oba nga muli mu ring nga omuntu gw'oli mu kuvuganya naye gw'ogenda okubagana naye tali mu ring at the end of the day gwe tusobola kubalanga wiina mu nteekateeka ezigenda mu maaso era tukolanga omuntu omutiitiizi mu nteekateeka y'omuzannyo olwaleero Parliament begenda mu maaso n'okuba nti opposition evuddemu nga tulaba nti ebibiina bya nkizo nnyo mu nteesa n'okuteesaganya kwa Parliament ng'oludda oluvuganya teruliiko kitegeeza nti Parliament n'emirimu gyo tegigenda kutambula kkirizo bagaana era kkirizo bagaana nti emirimu gigenda kwesiba era kyekimu ku ebyo ebyasinza okutonolwa omukyala Anita ngagamba singa siki nandibadde ngamba Parliament eno mbeere nga njiyimiriza naye olw'okuba nti tusubirayo alipoota egenda okuva mu bavunaanyizibwa ku nsonga zino naddala Attorney General ne bannaffe abavunaanyizibwa ku nsonga za alipoota ezaatumibwa katulinde ekigenda okuvayo ku lunaku olwokubiri tulabe ki ekiddako naye era kiraga ekifaananyi oba olyawo kitagwanidde ng'eggwanga eriteekeddwa okuba nga ate litambula ng'omuntu Odongo yali akyali minisita wa internal affairs mu kisanja kiri yaleeta ndowooza ensonga era kyava ku pressure eyateekebwawo kubanga waaliwo diri darling poliisi egamba tubalina amagye gagamba tetubalina mugende mu magye mugende embuya mugende mu gundi naleeta ndowooza olukalala nga bwe lwali ne bagamba ono tumumanyi ono tumulina ono naye kwali ku lwaffe ne bakomparinga notice ndowooza ekyaleetawo obaolyawo sanity n'okukakanya ku bunkenke obwaliwo akadde kano obaolyawo ani agenze maaso okubanga enteekateeka eyo agiyimiriza kubanga tumanyi nti munaffe Major General Kahindo Tafiire kati yali mu internal affairs ono yadda mu foreign affairs owadde bwe baali bagenda e Masaka ojjukira ku bijambiya yabawa clearance n'abagamba mugende naye ffe abenale mubone bagaana okubeegattako okugenda okulaba ebyali bigenda maaso e Masaka ku mulundi guno kiki ekirobedde Jeno kubanga ajjawuliriza ensonga z'abakulu bano lwaki tutte ebbanga okubanga myaka gyonna twava mu mwaka oguwedde tuli mu nsonga zezimu abantu balaba Parliament nga bagalengera Parliament gye beesunga okubanga bagenda lengera ebiriyo bintu bya kukuba dansi bintu bya high school gundi comment gwe bakola abamu batuuse n'okulowooza nti emyaka gy'ababaka tugyongeze oli agende nga mu Parliament nga wa myaka 40 mbu wakiri kiyambeko kendeza effujjo ng'eryo naye nga bannayuganda okutuuka okulowooza ebirowoozo ebingi bwe bityo ekisookera ddala Parliament yaffe kakati njogera kuba opposition ne bannaffe abali mu government ng'omuntu nabadde disappointed ekisookera ddala we kituuka ku nsonga z'abannammwe oba ensonga z'abannayuganda nabadde mbasuubira okubeera obumu in fact okuviira ddala mu mwezi ogw'omwenda abannaffe ab'opposition bwe beekandaga ne bafuluma nti ekintu kineno kaakati lwakuba nti waliwo steps ezibuukiddwa ne tunuulira bannaffe olwedda abali mu buduukulu naye bannaffe baneno bandibadde beegatta ne basitula eddoboozi eryawamu okutandiikira ddala ku nkwata engeri gye bakwatamu ba honorable walabye olunaku lw'eggulo engeri gye babadde bakwatamu bakansala ababadde beemulugunya abeekalakasa ku nsonga z'abatembeeyi ng'engeri si ya buvunaanyizibwa ababaka baffe bulijjo balina abantu be bakulembera n'ekigendererwa oba oliawo ekyokukola ki ekyokulwanirira eddembe lyabwe oba ekyokulagira gavumenti ebyeko ne kye bakola abantu bano ne bakwatibwa ssemateeka atukkiriza okulaga obutali bumativu ssemateeka atukkiriza okulaga obutali bumativu mu mirembe era alagira abakuumaddembe okutuwerekera si weewaawo naye ate ogenda n'otunulira ababaka baffe abamu aba yakatandika bw'ati yakakuba ebigere 5 ne bamuyoola mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa honorable ne bamutwala ng'essuuti zonna zonna ziyulise nti ebintu binene akadde kano birabika ng'ebiri mu opposition yokka naye ng'ate it's just a matter of time ne bannaffe abali mu gavumenti oba oliawo tomanya kubanga ekiri ewamulirwana toyinza kuseka ng'ogamba akakirabe namugamba n'atawuliriza n'atakola ki akadde konna kikurosinga ne kiyingira mu nju oyo so ekisookera ddala bannaffe bannakibiina kya NRM ndi disappointed ng'omuntu ensonga za Segirinya ne Sewanyana ababaka baffe abo ababiri ze mbanjogerako akadde kano zikwata ku muntu yenna atuula mu lukiiko olukulu olw'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni weewaawo twandigambye nti talina buyinza busobola kulagira bantu baneeno oba oliawo okuteebwa engeri gye kiri nti tewali kyakoleddwa naye ate ng'omuntu singa wabaawo okutuula ensonga zineeno ezikubaganyizibwako ebirowoozo
oba oli awo ayinza okugezaako okwongera okumanya lwaki okunoonya obujulizi kutambula kasoobo kubanga ye muduumizi w'okuntikko ekyo kisoboka naye ng'ekyo president asobola kukikola nga NRM ekwataganye ne opposition akadde kano bwe banga opposition yokka yekirimu trust me kirabika ng'ebyobufuzi naye nga twogera ku bulamu bw'abantu abali mu buduukulu twogera ku bulamu bw'abantu abavuddeyo ng'abamu ku bo bali bazeeko ne mu palamenti n'ebalaba ne bagamba nti munnange wano ne wano olabawo kino ne kino kyekyakola kikyekyandiko atujjukira nga mukyala Rebecca Kadaga yakyali speaker abantu bagendayo ne balaga ebisago ebyali batuusiddwako na buli kimu so ensonga eno ey'obuntu ekwatagana ku muntu wa bulijjo ayina omubiri n'omusaayi nga ggwe nze nsuubira nti ffenna yandibadde ekola ki etukwatako si wakanya kya poliisi kwata ba suspects naye suspect ono omutwalidde mu mbeera ki n'okwata omubaka n'okwata kansala n'omusindika wansi w'akabangali wansi afande n'omutuulako waggulu n'omutwala obukadde n'obukadde bw'abantu bwateeka obwesige mu muntu ono so ngenda kusaba kindly bannaffe abali mu kibiina ekya NRM ababaka ensonga zino tuzijjemu ebyobufuzi bwe kyatuuka okugenda e Masaka abantu beetemamu nti ffe tetugenda abopposition be bakoze batu naye nga jjukira nti kyali kitwala bulamu bw'abantu abali e Masaka abatemwanga ebijambiya nga bafa omwali n'aba NRM yes so kakati mbegayiridde mutukulembera tuli balamu mwina kutukulembera nga tuli fine nga tuli okay akadde kana abantu abali denied service deliveries by ababaka baabwe abakwatiddwa ate weekanga ng'ekisanja ekiddako boli awo bwe bagenda okuyira akalulu ebyokulonda bikyuka okwekandaga kigenda kumala ensonga oba kyakomye mu kamera lwokuba waddewo opportunity ya kamera buli omu okubanga kyandimaze ensonga naye engeri gye kyakoleddwamu terina kisobola kukyusa kijja kuziggusa nze ng'omuntu katuulire ono munnaffe kijja kuziggusa nze ako ke bakoze katono nnyo tulabe palamenti ndala nga ze kuba n'ebikonde naddala n'amawanga gali democratic okusinga Uganda kibaliko ndowooza gwe nawe wandaba kikwatako tewandiyagadde kulaba mwana wo ng'afeenya tewandiyagadde kulaba muto oba mukulu wo ng'agenda mu maaso n'okuba nate ng'atulugunyiziddwa ensonga gye boogerako tugijjemu ebyobufuzi kana akadde though ng'ensonga ez'abakwasa zaali za byabufuzi mu kalulu akaali kagenda mu maaso tutunuulire kino kirekawo eggwanga ng'eggwanga kirekawo ekitongole ekiramuzi kirekawa bannaffe abali buyinza nti kano akabonero akalaga nti begambira nti kijja kugiggusa ekisooka kigenda kusiba emirimu gya parliament bingi nnyo ebyetaaga okutuukibwako nakana akadde nga tutunuulidde n'okuyisa bajeti y'eggwanga ng'abaka bakyagenda mu maaso n'okubona ate ng'abali ku kakiiko bwennyininyini obwa bajeti bavuddeyo okwekalakaasa kekadde era tujja genda okulaba kitutunuulira maaso awo mu zino wiikisi ebbiri ezinaba teziraba nakuggwako nga tulidde ku maloboozi agava bakulembeze nga alipoota oba oliawo zireeteddwa era nga zisomeddwa nga bomu banonoddwa oba nga bavuddeyo era tusuubira nti oba oli awo n'okukkanya n'okutegeeragana ku kiki bagenda okuteesako n'okubaganyako ebirowoozo kyandibadde kikulu kubanga tekigasa gwe omuntu okubanga ogenda mu maaso n'okuba nga oteesa oyogera ng'abantu abakulonda bagenda mu maaso n'okuba nga bavundira amakomera sijja kufokasinga nnyo ku baana bakakwatibwa naddala mukulu Ssegirinya ne mukulu Ssewanyana naye tulabe abaana abakwatibwa mu biseera ebyakalulu nga bwe katambula bwe kaba nga kalulu kaggwa tuwezeza omwaka mulamba yes fine baba nga balina ensobi babaleete mu kooti ndowooza buli mu kiyandibadde yeetaaga nti akoze eki yakola kino nakino nakino era tujja okulaba nti okwekalakaasa kwabwe singa banaabalemedde ku kigambo kyabwe kijja kuvaamu ekirungi. Nina ekibuuzo kyo Farouk. Ojjukira ebiro bya Dr. Kanokiza Besigye yateekangawo embeera n'ey'okutambula ng'alaga obutali bumativu ku bantu abali ku makomera. Oyinayo alipoota gy'ojjukira nga bagiwa nga bagamba ku lw'okuba nti Kano yategese kino na kino tutaddeyo abantu 100. Ekyokubiri juzi wano oyogedde ku palamenti ezimu okuba nga zeekuba n'ebikonde. Ajuzi wano eno twalaba emmumi yavaayo kugikwateko togikwatako ki ekyakyukawo. Kankubuuza kino Kano Dr. Kiza Besigye bagenda bayikola munnaye nabadde nti kolamu era akalukako era ndowooza kyagwera mu parliament katono nnyo nga sinaba anisibe kyambuza Dr. Kano Kiza Besigye abadde akiikira constituency ki mu parliament yali just presidential aspirant kati bano bani abeekalakaasiza abaliwo bano era force eriko honorable Robert Kyagulanyi atalina kitundu kyakiikirira babaka ba parliament oba abeesimba okuba president abaliwo babaka ba parliament naye nga force omulandira omukulu aduumira omuduumizi bamuyita Robert Kyagulanyi katutunuulidde babaka ba parliament abagera ku nsonga z'abantu abalonda okubakiikira ogenda mu parliament anti ne Kano yayina ababaka then mu kibiina ekya FDC kikwatagana
kati naye all in all how best can this be handled nga tutuuse mu mbeera ya kuswaza mu mbeera ya kulabika nti kiyinza kukwatibwa kitya basajja bakulu kubanga tukimanyi nti waliwo ennyini bali mu kifo oba mu kyoto amateeka ayo gateesezebwa era birina okuba nga biggweera oba oli amateeka ge baateesa amateeka aga bbeeru awo we baateeseza kubanga wewaba ensonga nti omuntu mu ggwanga erya Uganda is proven innocent until otherwise abeere guilty naye ate kyagala okuba nga kikyuka nti bano already balinga abasalirwa omusango nti ssemateeka ali kiriya bagamba nti omuntu ateekeddwa okuba nga awulirizibwa ateekeddwa okusaba okweyimirirwa biri mu ssemateeka biri kiriya awo wennyini we bagirira eyo sankitite ey'amateeka eya ssemateeka tekigasa kubanga baddamu kubaga amateeka amalala nga tagalo gakola ki kitegeeza ki bwobanga mwennyini we muli how best can you handle this nga muli wennyini nga kubanga kati sirowooza nti tujja kulengera bakama parliament nga bakkirira mu kisenyi nga bagenda Kampala Road nga beekalakaasa kye bakola kyonna kyonna balina immunity ebakuumira awo singa bagezaako okuva ne bagenda batuula mu nguudo eri wansi bajja kubakwatirayo naye kyebakola kyonna kyonna nga bali mu sanctity eya parliament kisigala nga kirawo naye mu byonna bayinza okufunayo abantu ab'enjawulo bo be beesiga kale ne bagenda batuula n'abantu kale oba aba gavumenti babaga kale join them opposition bannaffe bano bwe baba nga tebagenda kusisinkana President Yoweri Kaguta Museveni ssentebe w'ekibiina kya NRM ababaka banene mu parliament bafune engeri gye bakwataganamu n'ababaka bali mu NRM wano mbuuzizza ku kyagikwateko togikwatako ne muŋŋamba nti kyagwera mu parliament lwaki kyagwawo ekityo nti bannaffe banene aba NRM be basinze ennamba era be bakyasinze ennamba si weewaawo akitegeeza ki nti bannaffe banene abo opposition singa bateekawo enkolagana eyo omukwano ne bannakibiina kya NRM bano bwe bagatta eddoboozi ku ddoboozi ly'abanene aba opposition basobola okugenda ne boogereza mukama waabwe n'abaako n'ebiragiro obaolyawo ebyenjawulo byakola ki byayisa naye opposition bw'enaayagala okulaga bulaze eryanyi ng'ekisookera ddala opposition naye erina cabinet erina baministers ng'era gavumenti eri mu buyinza bwekola ki bwerina naye empaayo olunaku lumu baminisita baabwe bwe bali bavuddeyo ne bawa ekiragiro ne kibeera effective oba bali bavuddeyo ne bagamba nti kakati kuno kwe kuwabula kwe tukoze nga kuli kiri oba olyawo ne gavumenti n'ekugula nti bw'obinoonya bwogezaako okubinoonya bitono nnyo solution eriwo akadde kano tuli ku bulamu bw'abantu kyekisookera ddala obulamu bw'abantu bwe tutunuulidde kati oba olyawo tutunuulira abali mu makomera naye n'omuntu ali mu kkomera ayina maama we ayina omukyala ayina abaana ayina ba dependents be yandibadde akola ki alabirira mu bulamu bwa bulijjo oli bw'aba akusinga mu kifo ky'okwagala omulaga nti nange wendi okkakkana n'oyogeraganya naye n'akukolera ky'oyagala okunkolera kyenjagala tekitegeeza nti nfuuse nga ggwe I can employ you ng'oli mutamiivu naye nga njagala onkanikire gundi yange emmotoka yange etereere tekitegeeza nti emmotoka ngenda gitwala ng'ewunya omwenge oba nange ngenda kufuuka ki mutamiivu so mu bufunze enkola egoberera amateeka ndowooza buli kintu kyandibadde kitambulira mu mateeka kuba muliwo ekiteetaagisa kugenda kutula nabali kuba bwe kiba nga kiri mu tteeka streamlined kati bwe kiba kiganye tusoma ekitabo kya ssemateeka kiri kimu article 1 article zaani zonna ziri zimu nga bwe zawandiikibwa ati kiganye 95 kitute ebbanga lwaki kigaana nga kiri mu tteeka nze nzikiriza nnyo okuteesa nnyo olulimi oluteesa naye okutinkiza okuteesa nga simanyi golonzi ngenda kuteesezaako oteeseza ku kintu ekiri mu tteeka nti bano babakwata over an allegation naye ssemateeka agamba kiku allegation bwe banga eri allegation omanyi lwaki ngambye nti grounds ozimanyi bulijjo olaba kooti ng'eragira nti gundi mumuleete oba mulamu oba mufu ne bajema ne bataleeta kati bizze bibaawo naawe obirabako we are talking about rescuing somebody why don't you have down eggwanga terijja kutambula bwe lityo kitegeeza nti institutions eziriwo ziba tezikyalina makulu ziba zirina kutambulira ku ntoli ya muntu naye batuba nga tulina kutambulira ku nkola eya ssemateeka ku nkola ennungamu egendereddwamu okulaba nga tulungamya eggwanga tewali nsonga lwaki tetutambulira mu nkola ya ssemateeka olwo ekisinga okulumya ababaka bano n'abantu okuvayo okufuluma ne badda wabweru beebuuza nti lwaki abantu baba nga bazza omusango nga ddala bakwatibwa tebavaayo ne basalirwa emisango egy'enjawulo gye babavunaana siwakanya kintu kyakuteesa kikulu nnyo ne tuteeseza ku ki nga mukyalindirira ssemateeka ensonga eno efaanaganako n'omwami wange antute mu ddwaliro okuzaala naye ng'omusawo asabye 5,000 nze nfa oba omwana afa bannange bwe bituuse bizenga bigaana za ggwanga naye ziremye bannaffe bakyaliyo they have wasted time bano abantu balina amaanyi bandibadde
adding value ku ggwanga. Kalowooza- Why don't you see it? Mudakiika emu nzikiriza tulina ssemateeka w'eggwanga era tulambika bulungi ku nsonga ezigenda maaso. Okuteesa kintu kyankulu kyankizo nnyo. Ndowooza ne iPod yandibadde baddamu ne batuula ne balaba biki bigenda mu maaso kubanga ebimu ku ebyo bigaana okugenda mu iPod abamu ebyo bikolebwa oba oliya bagamba nti bino bibanga bikyagenda mu maaso n'okubanga bikolebwa lwaki tugenda mu iPod okuteesa naye nga zandibadde zitandikira mu iPod tuwali nsonga lwaki yadde ndi mwavu onyigiriza nnyo mbere nga nzikiriza okukola gwe kyoyagala lwakuba nti nze sirina ate nga waliwo oba oliawo eddembe lyange lyenteekeddwa okuba nalyo tewali agula eddembe lituweebwa Katonda. Bwogera ku iPod twali tugenda mu kalulu ka 2016 etteeka erya poma baliteeseza mu iPod mwennyini ekiseera ekyo yali munaffe JPAM Prime Minister bagenda okuvaayo bakuba opposition nga bakamala okukiteesaako ne bagenda Prime Minister Lwakana Lugunda n'akituulamu ensonga za iPod zennyini poma bwe bagenda okuvaayo era enkiiko baziwanga awe twebuliza ani ayonoona ebintu babiteeseddwa kubanga basooka kuteesa bava mu kuteesa mwennyini ebiina ebyali ku opposition ne NRM ne bateesa ne bakkaanya era nga balero ekisaawe ekyomupiira nga tekiri leveled naye olwafubutukayo nga baze n'okukkiriza ngenda kumaliriza nga ngamba nti ekiteekesaawo etteeka bwe bunafu obuba bukoleddwa omuntu omu meaning that obunafu obuba bukoleddwayo omuntu omu possibility weri nti omulala ayinza okubuddamu amateeka gateekebwawo kutugolola so nga ate possibility y'okugamenya oba okugabuuka nayo weeri bana NRM egate kuba opposition tuyimuse eddoboozi ku lw'abannaffe ate n'aba opposition mukakkaneeko muteese ne bannakibiina kya NRM kale tetujja kusukkawo olwaliro twagala okubaageza akaseera akalungi naye nga byebyo batugambye ennaku 14 nga beekalakaasa bajja ne batuula nga tebagenda mu pulinary kigenda kuggwa kitya katule tulabe katubagaza akaseera akalungi